mwoyo gwa Katonda muffe. Katonda bwe yatutonda yatuwa ekitundu ekikye n'akiteeka muffe. Kyemuva mulaba Katonda ayagala nnyo okusinzibwa, okugulumizibwa era n'okutenderezebwa. Era naffe munnange tukikomaawo. Abantu baagala nnyo, ffe twagala nnyo okutenderezebwa ne bwe tuba tukoze akantu katono. Naye obukulembeze kwe kulondayo abatono n'otandika okubayisa mu ekyo ky'okola. Mwattu wano kankubuulire, oli bw'aba akulira kampuni n'agivaamu n'egwa, ebiseera ebisinga alowooza nti ye yali wa kitalo. Kino kankikubuulire, bw'ova mu kampuni yo gye watandika n'ogivaamu abaana ne bagijjamu n'egwa, obeera walemwa ng'omukulembeze kubanga tewasobola kuteekateeka muntu asobola kuddawo. Kyova olaba obuwanguzi bw'oyo omukulembeze tebupimirwa mu kiseera kye, bupimira kwani amuddidde mu bigere. Amuddidde mu bigere bw'awangula eyasooka olwo aba awangudde. Era kyemuva muli abakadde baffe bangi baawangula kubanga abaliwo bangi basobodde okubaako bye bakola. Wabula kwatayo abatono. Mukama waffe bwe yali ng'atambula mu nsi eno, ekintu kye yasooka okukola nga yakabatizibwa, Yowaana Omubatiza yasooka okunoonya 12. Kyewuunyisa nti teyasookerawo kukola kye yajja kukola, wabula yasooka okunoonya 12. Lwaki? Tujja kukyogerako mu maaso eyo lwe yagamba nti bwe naagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Oteekwa okufunayo abantu obabuulire ky'omanyi. Wano wokka ku lukalu lw'abaddugavu osanga omusajja nga yali amanyi eddagala ly'omusota ogubozza omuntu ng'aguvumula n'afa nalyo nga talina mwana gwali wadde. Tetuwandika mu bitabo ate tetuwogera. Kyemuva mulaba nti buli ajja atandika na musingi mupya. Tetuwaliwo kugenda mu maaso, buli kiseera tuba tuzimba ebimaze okwonooneka. Lwaki ofa n'eddagala eryo ng'olimanyi? Lwaki obeerawo ng'oyagala okusinzibwa gwe wekka? Nedda. Omukulembeze akwata ekyo kyalina n'akiyiwa mu balala, y'engeri yokka gye kisobola okugenda mu maaso, ate n'amaanyi ge bwe gatyo bwe gasobola okugaziwa. Ekyo nno mu Lungereza kye bayita legacy. Legacy kwe kuyimirira ne ŋŋamba nti nze mpise mu mikono gy'ono, mpise mu mikono gy'ono. Eyo ye legacy. Naawe okubeera gy'obadde ng'ogamba nti omwana oyo gw'olaba ku TV, omuvubuka oyo ayise mu mikono gyange, nze nno ndowooza nti eyo ye legacy. Naye ggwe sigala ng'okyebuuzaawo wooli, bameka abagenda okukwogerako nga bayise mu mikono gyo, nga ddala okutuuka we batuuse gabadde maanyigo nakulambikako.